tweyanziza gwe akyatwekuumiddeko wano ku Lubaluse wa TV tusiima bongerwa nga bulijjo amanya n'eddoboozi Ajje Samuel nga ndiwo okutembeetera ensonga saako n'okukuleetera eyo gy'otabadde n'oba ng'otuusibwako amakulu gano. Tuteekebwamu ensimbi aba Sunset Junior School bano nga basangibwa Matugga, twalayo omwana basobole okuba nga bamukubangulira mu misomo gyonna. Saako n'aba Banti Properties nabo nno nga basangibwa Matugga, bakugu mu ttaka bali basangibwawo Matugga ku Lags, ekizimbe bakiyita Lags. Genda babe nga bakuguza ploti ez'omulembe ez'ebyapa n'ezitali za byapa. Olunaku lwaleero nkuleetedde omukukunavu, nkuleetedde mu bufuutifuuti mpulira bamuyita manager foot soldier, boss foot soldier yakulira ekintu ekyo. Nkwaniriza mukulule. Nsanyusa okulaba muganda wange era nsooka nebaza abalabi ba Lubaluse wa TV era ye TV yaffe esinga otuleetera abantu era abateerya ntama bamunne mwebale era n'aba Sunset Junior School nabo tubebaza okuba nga bateeka mu TV yaffe eno akasente era nsanyusa okubalaba abaganda bange. Lule ye musajja ateerya ntama ate atattira muntu ku liiso era obanga oli mukwano gwange yenze muntu ayinza okugamba nti nze nga Lule ndaba nti wookudde wakyamu kino kibi bizinesi y'okoze enkyamu. Lule yenze ndi musajja eyeekolera emirimu gyange gino nagiri. Ndi musajja atambudde ensi mukaaga nga tunoonya akasente kuba nkuba Kyeyo nemaana enkumawo mwana ewaffe Uganda nitandika okula business zange. Ndi muntu mbolete tukimanyi ffe nga Baluse konti zibaawo nazo Lule ninamu katooke kange mpolampola nga futusoja mu ngeri y'okwogera nti nakolamu era Lule yenze omusajja eyagala nnyo revolution ya people power era nenjijoyininga nga futusoja oba omukunzi owa do n'okuba nti tutunda omukulembeze waffe yali Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti tumuteeka ku Namulondo oba ku ntebe ya Uganda. Oyo Lule mwebala omulimu gwe twagukolera. Kati Lubaluse wa TV eze n'omulamwa ogwaleero nti lwaki bannansi ba Uganda oba lwaki abavubuka bettanidde nnyo okugenda okukola mu nsi z'ebweru? Oŋŋambye gwokezeeko mu nsi mukaaga, kiki ekiri ebweru eyo? Ekirala lwaki abafumbo ensangi zino baawukanye nnyo lwa nsonga ya omu ku bafumbo okugenda ebweru n'abugenda okupakasa? Kiki ekiri ebweru naddala gwatambuddeko ensi ziri mukaaga? Kiki ekiri eyo ekyawukanya abantu? Muganda wange kyenyinza okugamba nti Uganda erina abantu abakozi era abantu abayivu era abantu abaagazi. Ugandans tuli baagazi, tuli so friendly ate tuli bakozi. Kakati osanga muna Uganda wano nga tugeze nze ndi mu Nabuddu nga abadde buddu eyo kakati nagezaako okukola ennyo ne bigaana na penetrating n'afuna omukono ogumusikamu tugeze n'afuna company ngeyo n'emutwala ebweru oba atunze ettaka oba alina kyatunze n'agenda ebweru oba agenze Dubai oba agenze US oba agenze Canada. Kati watuuka eyo ye Munnayuganda atandika okufuna sente zetwandise dollars nti omuntu abadde wano nga olunaku ayinza okukolera siringi 15,000 oba ekinene nnyo n'akolera omutwalo gumu ogwa Uganda. Naye waagenda eri ku Kyeyo atandika okulinnya level nti abadde akolera omutwalo gwa Uganda eri akolera emitwalo abiri olunaku oba akolera emitwalo 10 ekitini nnyo kale olunaku. Kati watuuka eyo aba yalese family kuba kiba kizibu nnyo emyaka 25 okudda waggulu omuntu yenna okugenda ebweru kabe muwala kabe mulenzi nga either ali mu relationship obanga okubanga naye ayinayo oba yazaalamu omwana. Kati aleka emabega relationship ye yaba ya mukyala oba girlfriend n'atandika okubanga taking care of responsibilities za family ye. Naye kati nga wenkugamba nti mu mwaka gumu ng'ofulumye eggwanga lyaffe lya Uganda n'ogenda okukuba ekyeyo
tosobola kutuukirayo mwezi gumu otandika kukola ssente. Olina okusooka okumanyira embeera, olina okusooka okukola emikwano eginaakuconnectinga ku mirimu gy'olina okukola. Ate woova ku ekyo n'otandika okukola ng'oluusi wayiseewo nga emyezi nga 6 kati awo n'otandika okustabilizinga n'olwanga osobola osavinga akasente nga sinti kookola kagenda woosula nawoolya w'osula nawoolya wepo n'amabanja g'oba olidde eri. Kubanga waliwo ensi ezimu nga ogendamu oyiga olulimi. Kati waliwo ensi nga Sweden, ensi nga Canada, ensi nga Sweden, ensi nga Denmark. Kati ensi ezo ziri mu Scandinavia countries. Nti osooka n'oyiga olulimi. Osobola okukwatagana n'embeera. Waliwo ne France nayo Germany osooka n'oyiga olulimi okusobola okufitinga mu nsi yaabwe n'okubanga osobola okukolako ku mirimu emitonotono. So kati ensi ezo zi Canada, zi Sweden, nti ebbanga ly'omala nga ate olina osoma olulimi oba toyingiza ssente. Wabula n'akasente akatono ke wandifunye kaba kakuyambako to facilitate you. Kakati ogenda okusanga nga gwe waliko emabega. Ebbanga ly'omaze ng'oli eri yamanyi lw'olinnye ennyonyi n'ogenda otandikirawo okusindika ssente. Kati aba yatandise dde okwetetenkanya. Kubanga gye bujja bwenkanso osobola kuleka kitonde kikyalo oba kitonde kyami emabega. N'olowooza nti kibadde kiyimiriddewo ku ggwe. N'olowooza nti gwe wonoobeera eri bagitwandise long distance relationship. Gwe wonoobeera eri eneekola tesobola kukola. Era agenda okwe-endinga up nti waba yamulese eno agenda ssanga lule. Liyatunza akapolotike alina milioni 2 ne bawe ali bweru. Kati bawe ali ameze omwezi mwe tamusindikira ssente alina omwana yetaaga okula yamuleka muzigo. Kati kakana ng'ate nze lule nze ngezaako taking responsibility ziri bakana omukyala simweddiza. Kakati naye n'omukyalo oyo tajja kukyawa munne yagenze ebweru. Oba kyajja okukola ajja keepingira wano lule kubanga facilitatinga amagatta. Kati ajja kubanga oli akyamulina naawe akulina wano. Era gwe era oli waakomerawo gwe luba tolina budde oli aba akomyewo. Naye n'oli waagenda gwe luba olina obudde. Akati mu ngeri eyo kigenda kikula. Kati n'oli naye ebbanga lyamala eri atandika okubeera exposed. Kati wabeera exposed ali exposed mu ssente. Alabye ne ku bantu ab'enjawulo eri waliwo osanga nti waliya Abafirika ab'enjawulo bano bava Ghana, bano bava Nigeria, bano bava Kenya, bano bava era wembadde nzijamu. Kati naye atandika okubanga ali bored, ali lonely, naye atandika okudatinga. Kija kyembadde ngeno okuga nti nammwe batugamba temutuuka eri mufunayo. Kiri kakati naye eri waafunayo. Tugeze wabanga badde mu Europe. Embeera eno mwangwira okufuna driving permit ne bank account. Nawe ino datingayo okubanga olina akusupportinga. Olina datingayo omukazi omuzungu oweri oba ayinza obeera nga mukadde nakusinga emyaka. Gwe kyonna ekikwangwira kubanga obeera olina desperate. Oyagala okukola naye nga bakugambye nti awo datingayo omuntu bwati ne bwati. Asobole nga okusobola okukusemba. Akusemba wano nakugamba nti supermarket bweti erimu akalimu. Okimanyi nti Honorable Segirinya ali kansala naye nga agenda ebweru n'akola mu supermarket n'apaakinga ebintu. Kweri? Yagendanga e US n'akola mu supermarket. Emyezi 3 myezi 2 nga akola olaba wano ogenda mu Shoprite n'osanga abawala aba bapaakinga ebintu nga naye gwakola gwe mulimu gwakola. Oyabeera kansala? Ng'avaawo n'agenda n'akuba ekyeyo kye kubanga mukola ssaawa. Oyinza okukolesayo n'okola $5, n'okolesayo n'okola $4, n'okolesayo owawalungi n'ogenda n'okola $1. Naye ekyo kisoboka awo nene tubanga naffe tukolera essaawa. Anti kati wali kye naliko ku mukutu ogumu ne mbagamba nedda. Ffe mu revolution ffe abaagala revolution kale abaagala enkyukakyuka. Tulina ebintu byetwegomba naffe. Ntugamba ffe batambuddeko singa muleeta policy zizino. Gavumenti abantu bana bagamba nti gavumenti bagenda kugamba oluyimba lukoze eki luweddewo. Mubana abantu abagamba nti buli omukabeere MP, buli omukabeere mu politics, mwe muli ssente bigenda babiweddewo nti omuntu ajja kukira ku makya akola ssente ezisinganiza MP. Singa muddira ne muteekawo minimum wage ebyo nabijja kujja minimum wage nga okamanya nti menti akola mu nju omusala okutandikibwako gujja ba $15,000 oba $20,000.
sibino bya kukumpanya abantu oleta mmeri n'omwe mitwalo 3 amazima omwezi lwaki anakolera obulungi lwaki akanakota atanywa mata gaako lwaki akanakota akanaze mazzi gookya okitegedde kubanga tobuwa sente omumeidi yasembayo okulya okitegedde kakati ebintu ng'ebyo bwe muba nga temunnaba kuteekawo minimum wage waliwo society ezimu mu bantu abamu kati eno ground yaffe ey'abantu banekolera gyange bankufuna mpola nti bagenda kusigala nga balina obukyayi bagenda kusigala nga bafuluma eggwanga Uganda lule kiki tuyinza okukola abantu okugenda ebweru ne batasobola kwawukana mu bufumbo ekintu ekyo amazima kizibu tekisobokera tewali muntu tewali kitasoboka kubanga kati ogenda kiteeka kwano ogenda kugamba bantu nga bo beekungemu ogenda kugamba gavumenti tekewo etteeka tekisoboka eri kiri personal kubanga ekyo ekintu kijiramu feelings waliwo abantu batalina feelings n'ofuna omwana w'omuntu n'omuteeka mu nnyumba n'omuwase waka n'abeera awo nga ye gwe gwamanyi gwe bbaawe gwe buli kimu gw'olina okukola buli kimu era n'ogenda ebweru n'omalayo omwaka n'akulinda naye muganda wange waliwo abantu taliza kuteeka wadde na mwezi n'omulekaawo omwezi gw'olina okubeera eyo naye abakyala batugaa nti basobola n'okumala emyaka 5 mboozi kati mukulule tulina abawala be tutera okulaba mwe bamuyita bakadaama abatera okugenda okukola naye ate bwe batuuka eri gye baba tutta okukola ate ne bakyusa n'omusanga nti we bamutwala okukola siwaakola ate awo mukikola mutya nga mmwe abagenzeko ebweru kakati ensonga y'abaana baffe abaana ab'obuwala abantu baba bajajinga naye nga tete ebiseera ebisinga kyo kibalina okukola olw'ensonga emu nti omwana ava wano ng'abadde ali nga maid abaala ava wano ng'abadde si maid kati abaana abo baawukana kati ogenda kujja maid yo yakola mu nyumba maid kati wabanga abadde maid wano n'amala n'agenda tugeze mu bawala bongeeyo era asobola okubeera okukola obwa maid era n'abeera successful kubanga omulimu azzenga gwakola naye waliwo okusanga omwana ng'abadde kampasa n'osanga omwana abadde ku high school yakafuluma ali awo kwegamba takolangako mulimu gwonna at all n'omujja wano n'omutwala n'omugamba waliyo emirimu oba Dubai oba Saudi n'omujja wano n'omutwala takolangako ku mulimu n'omutuuse kwaji balina ebyuma bye basooka batwala ne bajja ne babalondalondamu akati bamututte omulimu gwasoosigubo egibeerayo gyabwa maid naye yesi tabimanyi tabikolanga nako era tabyagalangako naye kati olw'okuba nti baba balina okulya kati oluusi yesanga n'agamba kangende ngezeeko wagera n'agezaako ajja kuleeta embeera seducing oluusi either abaana babali oba okuseducinga abasajja abeeri ebireeta obuzibu kati obeera nga bireesa obuzibu either akubwa oba asibwa oba addizibwa gyakoze ki gyafuna kitegeeza omulimu guba gukoze ki guganye option gy'aba asigaze ebeereemu eri waliyo bannayuganda abasajja bakola sente zaabwe nga wenkugambye nti kino ekyokwegatta kya butonde era ogenda okulaba nti yaliko omukyala eno naye lyafunye alabye omuwala omulungi ali desperate asinga n'owaawako obulungi kuyaleka eno era okkakkana ng'amuganzizza olumuganza amuganzizza kubanga era nabiri tebiba nti bya kiseera kinene biba byakaseera buseera olwo n'amuvaako nadda kumala ekivaamu atandika kifuula bizinensi nti kakati abasinga beetunda eri naye nga tebaava eno nti beetunda bakiyigira eri olw'ensonga to survive buli embeera weekutwala ng'egenda ekunyigiriza olina emize gy'oleeta gy'odaptinga nga si mize egyo naye jaso kikola lwaki olwambeera batandika okwetunda naye nga beetunda kuki ku bannayuganda oba n'amawanga amalanga aba Nigeria ba Senegal teriyo mateeka gabakugireeyo amateeka gabaayo obviously naye kwegamba ekyo kintu ky'amagezi ate ngenda ni wano weegali era ngenda waliwo ekigenda okumpunyako kumimwa era agenda kukozesa amagezi ge agenda agula omuntu we omuyimbi omu yagaa nti gwe atakomeyo ng'owonyera okitegedde ate kiki ekigenda okutuukako ye atandike kati kubanga kazeeke nga yeetunda bwetunda amaye kati bino bye birimu ssente ate okwetundira kwe kulimu ssente that's why abamu tugenda okulaba nga serere zikyajja ng'ate omukubira tomufuna kiva ku nkola eyo enkola eyo etuuka ne bayingiramu kakati abaana ab'obulenzi kati watuuka ayinza n'okufunayo wayagalira ddala kati oluusi abamu
namuyamba mujje mu mbeera embi kubanga amwagadde kati bali mu relationship namufunira oluso omulimu omulungi ye nga ye yamuconnectinze wa olusi nga wakola walungi n'abanga bakola bombi n'abanga basharinga business era ne sente zawe nga beewola mpolaako nsindike wa mama mpolaako nkole bwenti nzimbe e Uganda ogenda okulaba nga n'abamu beekwanidde eri nga aleke n'omukazi ne beekwanira eri gwe yeekwanidde eri nga naye mukazi mukozi ne bagatta ne bagula ploti abantu bameka babiri kati omusuubidde era wanakoma wene Uganda jasiga nti olina muzaalamu omwayo kakkananga kikaweddemu ng'ono gwaguze naye ploti gwazibe naye ennyumba era gwali naye kale ebintu bino byonna byonna ekibireeta bwavu Uganda abantu baavu abagagga bagagga ddala kakati bano abaavu yo gavumenti yeremeddwa okufuna kyebakola kibakolera kakati kyeŋŋamba nti ng'obwavu bukyatugobanga abasizi okwawukana mu maka kukyakula buli lunaku kukyakula buli lunaku kubanga sente eno ogiraba yerabirira amaka omusajja okuwangala mu bufumbo bwo olina okuba nga osobola okulabirira amaka obuzibu bwe buli bunga nti sente ereeta ekyo yerabirire waka oli agenda ate ozikola anti azikola naye ate kakati taliiwo zikole ng'ozikola wano wuli ng'ozizze waka ojje waka wuli naye toliiwo osindikira eri kakati naffe tulina n'omuze oli abeere n'asindikira omuntu sente naye gwasindise sente amukubira simu mugamba nti owaayo bala ennyaka sente nkafunye wabula asindise sente yalina ate okkuba essimu owaayo sente wazifunye nekiddamu bambi webala nnyo sente nazifunye naye abaana buno omu bagingiriza nnyo osegedde kakati nekibeera kitya nti nono gwasindikidde sente tafaddeewo mbeera eraga nti appreciatinze ate ekyokubiri bona ababeera wano ababakwanako obukwanyi balese anaye yagaya mu sente zoli zasindise ssebo ekirala waliwo sente abaana zibasindika nga bazisindikira famire zaabwe maama taata kojja wa Luganda ne bazirya kituufu nange kyatuuka ate abamu ne basindikira mikwano gyabwe ne bakolera ebintu eby'omuwendo wekiri kati ebiseera ebisinga ate mu mikwano inofuna omukwano era nga mukwano goddala nga muludde ate mu b'eŋŋanda nabo byebimu byonna byebimu kati tukozeta tusindikire baŋŋanda tusindikire ba mikwano oba olina mama osindikira mama kuba mama werawo abaziridde oba olina omukyala nga omuzaddemu omwana nandi eri ntoba oba olina muzaddewo nga muzaddewo oba olina mukyalawo ng'omulinamu abaana musindikire kubane wazirya abaana bo aliridde baana bo osegedde naye woba mbu nsindikidde muganda wange nsindikidde mukwano gwange totawala sente ziteke ku akawunti tezijja kuvunda ojja zisangako anti nsobola ozisa ku akawunti aye ngenda okutudde ne Uganda nga pooti zaalinya dda ng'ogula ejja mu level wano Uganda ne pooti yakakadde gyeri ng'ogenda ogula yakakadde luwe ate yinza okuba eri wala transport nja kuba nkositinga mu njimbanga era naye oba oguze naye okuddira sente tweyanziza okubaako naawe wano ku Lubalusewa TV ali eyo ebweru oba tulaba ennaku Lubalusewa TV tubadde ne mukulu Lule nga atutangaaza ku nsonga kiki tuyinza okukola Lule Foot Soldier kiki tuyinza okukola ku bantu abagenzi ebweru naddala abasindikibwa sente ne muzirya mukola bubi nnyo abaana bali batoba basobole okuba nga bejja mu nnyanga y'obwavu naye gwate nazi kusindika nosobola okuba nga ozirya kibi nnyo era ekintu ekyo bobadde okikola kibi kirekerawo n'ekirala atunyonnyodde nnyo nti abaana bakyuka kasita batuuka eri waliwo ekiba draginga ne kibasika nga kibayingiza ate mu mbeera etali ntuufu tuteekebwamu ensimbi abasandise junior school wamu n'aba Banti Properties bonna nga basangibwa Matuga Sakone St John's Senior Secondary School tewerabira nti obadde ne Ajje Samuel wano ku Lubalusewa TV nkola ne muganda wange producer wange Robert Musanje sign out.